Tosubwe chiddako ku AC Media UG. If you feel embedded tenaba kuterera, look for money, work, then get married. Boba toina sente, lekera ogamba mbabala bagala sente, gumiikiriza. Karate wejembea nechuka mwawa katikati ya. Anti labayo, mu bye tulina okukola, bwoba ogamba nti tugenda bweru. Tuba tulina zinoonya sente nga tugenda ffenna. Nze nkubuulira Esther. There are people that we've seen ngera ye waba agende bweru atuza mu challenge bagamba we're not going to look for money, we have to shoot from Uganda. Let's migrate. Tukwate ebyaffe byonna n'abaana baffe tugende US. Period. Yes, they plan for it. Mu myezi mukaaga oje. Those are the plans people are doing lately. Abamanyi ekigenda maaso. Abateebuzabuza abateerimba. Let me go to Canada. I'll be there for 2 years. I'll look for a state of living etagenda better harmful to you guys. Now ojenga nange planning ndekasoke ngene kole survey. Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 y'abafa olundiro embuzi 10 ku yiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium. YPA nze ekisooka si dating musajja w'ebweru. Nze ugamba nga tali mu igwanga. Long distance relationship. Sisobola. Nze byenjagala mbimanyi. Me, I know what my love language is. What is your love language? I have to see my partner whenever I want to have them. Okay, I'm not video call. Ebyotabinga sa. Nze I'm a person that I love to see my things there. Echange njagala nkirabekaawo. I could not see you every day, but I want to know that when I call you, when I call it, I'm like, hey baby, I want to see you. You're an hour away. You're just hours away. You can drive and come. I can drive and come to you. We can just see each other anytime. Seven of your kwagala. Ng'oli mu America. Akwabira ku YouTube ng'ali bweru apowe. Bw'abanga njagadde alina kumala kudda Uganda. Bw'aba tagala abeera mu Uganda nange alina okuntwalirako. Ze kubuulira. I'm telling you. I'm trying to sagala kwebuzaabuza simanyi byakwerimbalimba nakwebuzaabuza kweyisaako. Bw'oba ozze ng'oyagala kubeera mu bulamu bwange as your partner ng'obadde wabweru w'eggwanga olina omumanya nti Matilda ayagala muntu ali wali. Oba kitegeera bulungi nnyo. Bino ebya long distance relationships ze sibisobola lwa nsonga ndi muntu. Owulira n'abasajja babeerawo bacomplaininga omukazi omuteeka mu ssente ng'alina abasajja abalala. Nje nalabye omukyala kubukedde yakoze atya yasindika ssente n'aweereza omusajja n'azimba yageza okumawo nga mulimu muntu mulala omusajja namugaa tukulaba wano kana amaka gange ne mukyala wange nga babadde bweru eyo nga tebujjo babadde boogera okitegeera. Anti abantu bagamba nti babatwala eyo nga mukyuka. Anti kati byogambira ebigendererwa by'abantu. Omanyi kati abantu bagenda bakwata abantu oba balimu n'amaalo. N'amutambuza. Omuntu gwe kennyini omubuuziza oyagala kola kyagamba nange simanyi. Oyo ekimutwaza omuteeke mu ssente zo kibeera ki? Omubuuza munange mukwano badde nja kumanya what are your plans? Oyagala ki? What do you want for yourself? Takimanyi. Long distance relationship, nze sigisobola. Me Matilda, I can't manage a long distance. More especially ngerimu okulinnya ebbaati. Eneya taxi manya so okuva ku mulimu nenkwata wayi yange nengende sorry. Okimanyi mulimu abantu abali mu relationship wano e Kampala wano. Amala nga babeera Kampala nenga so okumala omwezi nga talabye muntu. Nange kennyini goyogerako.
kale emyezi 3 3 sisobola mba ndi kuki nga bera bekubya we kubizima nze sisobola mba nebuzabuza era mba nkulimba I can't Matilda I can't honestly I can't unless you have a genuine reason as to why we are not seeing each other choga omuntu wayagala omulabekaawo si kumulera kumusitula kugamba abisobola kubanga bagala kunyiga gambe musimanyi oyo biki nze kagamba kino ekintu I don't care what people talk about me bo babeerangayo nga babyogera nze siinako buzibu ku muntu akutte musajja we n'omwagala ng'ali mu America me as Matilda I cannot because I don't like to be a liar I hate to pretend abawala abasinga wano mu Uganda wabeera n'omusajja ebweru ayina amuyambako wano ayina ayamba ku bbaawo ali e Bulaaya because we are women we are naddala ng'oli muwala muto omubiri gwe gugenda kubanja bbaawo ayina ssente zikulinnyisa n'ogendayo eri abagenda ogambe I've been with my man for 10 years this man has been abroad 10 years olimba biki byoyogera abadde bweru myaka 10 simulaba ndi wano nzekka mbabige ojja balaba mu comment section lwaki banno balabisa nze sirimba nze ate saa kwebuzabuza saa kweyisaako saa kwefuula mulungi kwefuula malayika nga siri I cannot date a man that is abroad omuntu wayagala omulabeko njagala omuntu wange mulabeko quality time I need quality time I need attention I need your presence not your money ababali ebweru kye bamanyi kutokomola musimbi olukukwata kagowe ndogaba kubaga that is what is happening ate sigala kwebuzabuza nti ogenda kumpa sente z'okugamba ennyo nti nnoze like that's why girls do weird things they want to prove to these guys that I am yours they end up taking nudes for them babibaweereza abasajja bakulu basaba nudes omusajja w'ebweru era boyfriend wange mugamba bw'abanga alina plan egenda e Bulaaya alina making sure nti ateeka ku list bagenda nabo unless tanjagala era abalina kunkyawa before they plan to fly out abalina kunkyawa before they fly out unless they fly out for just business trips ezo nazo trips weziri your guy goes out works for a month comes back 6 months goes out for 2 months comes back 6 goes months. out for 6 months they come back but you leave me here and you want to go there and chase on a green card you want to go and chase on a green card and you leave me here for 10 years I'm not going to lie to you I'm going to get another man kan Matilda kale wekiba bweki wekibanga omusajja oyo mubadde mwenna nemusoka muzaala yabananga babiri nebigaana naga kati kangende mu America akati eky'abaana kibeera different kibeera you can wait because now when your partner is abroad you have something to hold on to these are your kids abaana teweza kulaba ng'okola obuyaaye ate naddala nga bamanyi taata waabwe they know our father went abroad he was working okitegeera like that's totally different I'm talking about now n'omwana gwe nina siwo let us say we are just in our normal relationship tetulina mu bwana we've not made a family yet ogende kabaka weddemu awo olina okumpa ekiranga ekyenjawulo nti mune Matilda nti nakuwulirako ku media ng'ogamba toyinza datinga musajja waabwe era nga nakugamba ye unless ogenda omanyi tolina plan ti mu myezi 3 tikale ekinene nnyo mu mwaka gumu I'm finding you there or ondaze plan nti nafunye visa z'abantu babiri by the way okubeera mu long distance relationship okubeera mu long distance relationship oba nkugambe nti kyetaaga kubanga obeera n'omuntu wano gwe nogala ku omulindi ye n'abeera eri n'awasa okitegeera kati ebyo byonna tibyenkugamba okumalira ebiseera oba ng'omuntu wabanga ndeetize musajja ali bweru esi ng'alina obusobozi obugamba obanga fembi tulina obusobozi nga when I need to see you I can get an air ticket nijja nenkulaba for like 3 weeks or a month nemati kati nagezewo boyfriend wange omanyi osooka notunulira nokalculating ebintu ebisinga omusajja nga agenda bweru nasobola okugendangayo okumulaba tinedda
how often do they come home? Not so often. Kitegeera. Agenza akulaga live agenda kubeerangawo every after 5 years. Tulina abaana nedda. Tulina abaana iye. Time y'okugumikiriza egenda kubeera different esi. Oba kiraba. It's going to be totally different. Nata yakalala. Wakaweddeyo. Nina gunde. Okitegeera esi. So it is Kasobola ekyakunywa. Kasooka akomewo. So it is like different. Ebintu like esobola ino bitunuulira. Ngayo ngambe priorities. Long distance relationship eyo si yatulesere naye tujja jogera. Yeah, of course tuba tujja jogera tulina jjuwa obudde. Abantu beerimba nnyo. Kyobanga abantu bamenya nnyo emitima. Abasajja abeera ne babafera. Naleka omukazi Uganda amweze sente zange yangamba agenda kugula ttaka tena teyakoze. Abasajja batufera si bakazi bokka. Tegere. Anti katwogere mbasajja wane twakola live. Amanze ya Matilda. Wala neno live nga gayaga omukazi omweza sente zo. Omwami wange n'amalayo emyaka 2. Sikuinaako buzibu. Sana beine ngamba ne Esther ne nawo olimba omusajja omuwadde nnyo obudde. Naye on one condition. Nti ondabirira. Naye ebintu y'okubeera mbu tuli ku simayigu. Omwezi nava ku eyo level ey'okubeera awo nga tulimu ebyo sweet. Omwezi oli abantu nakubira sweet n'enkya nakubira mwezi mulamba takwadde tamanyi na how you oba nkugamba entya engeri gy'obeeramu how you live your life. Tamanyi yalaba muntu kunyirira alaba ku kati yo bambongo baba alowooza ki. I even don't know. Sikitegeera. I really don't understand. Ekito ekyanema okutegeera. Abamanya okola. No. Okay. Wakati wabeerawo abantu boolaba nga abantu nga ndaddala ku social media akuteekamu ata ssente gwe tolya simanya gwe tokola mufune emirimu mukole. Nze Esther nagamba ne bwe ndiba nfuna 1 billion nga bba wange afuna ssente ntono ku zange. They have to take care of me because that is all they can do for me. I also ask myself where did they get the guts? Okitegeera abo abantu boolaba aboogera ebintu ebyo be bayonoonya abasajja baffe. Be baboonona be bawuza bannange abawala tebagala kukola bagala basajja bateekamu ssente gw'oba toyagala zikuwa owo bw'ajja mugambe tompa yadde 10 z'ogugwa ku bulamu bwange kola ki kwegatta. Because that is the thing. Naye nze omusajja nga ali mu bulamu bwange alina okukimanya. Olina okundabirira. Zirina okutambula. Olizo oba tosobola kumpa 100% of the things that I need. At least laga nti no 30 gy'osobola ogituukiriza. Nti nizo oba njagala bintu bya buwanana. Naye mune mukwano Matilda nkwagala nnyo mune sobola kizigo kya mitwalo 3 naye. Naye sobola okuwangayo 10. Tutambulira. Manye nti kale nja kudiringanga n'agabiri naye omwami wange 10 alitopinga. I'll feel nice. I'll know like there is something that I contribute. Abawala ba Uganda bagadde okwefuulanya abali responsible mbubo tebagala ssente. Sibaninaako buzibu. Naye nze kukya ssente. Otabuka. Sitegeera nnyo. I want that money. If you tell me that you go and work, nze Esther nze muntu asabira omusajja wange. Akolere ddala Mukama amutemere ekkubo ssente ziyingire ensawo zigaziye bw'ati nga ziyikamu buyiisi. Kakati gozifune ng'okyusa amamotoka nga siraba yange biki byensaba ebyo. Oba kitegeera like what am I praying for? Nze bintu byakwebuzaabuza. I do not like things of pretending. I'm open and all my partners wemba buli muntu eyali andeetinzeeko akimanyi. Me, I'm an open person. I do not lie. Ate nkuwa ekisanku kikulaga. Naye oba olina omumanya nange byenjagala. Nga nawe we nategeera ebyo by'oyagala era ngezaako bituukiriza n'obikola. So mba sagala kintu kiri nnyo one-sided. Kati abagamba bo tebaagala ssente sibalinaako buzibu. Beamanyi. Baleme ozifuna abaami we bazibe bamugambe sebo. Ssente yo yiyo gizzeeyo. Nina eyange nfuna akakadde n'emitwalo 8. Naye abakyala gye bali abagana. Be bamanyi.
nze sigaana ssente era omwami wange alina okukimanya nti ssente nzaagala ate naye yansaasira atuukiriza tetujja musobola nze nkugambye era kyova olaba ow'ebweru mba sigenda kukola ki kumusobola ow'ebweru abane anti wewe ow'ebweru ategeeramu bane life abroad is hard amanyi your renting nakwa sente za rent kale zoba taliwo naye nga olabira ddala musajja ono afa anti tetuganye Esther naye kitubeera twerimba ojaziya ogenda kuzimpa omwoyo gwange gunkubire Katonda kyatutonderwa ntuuke ntango ndiko zunga nze saagala kukitinga ku musajja wange bwe mbanga mwagala I don't like it saagala ebyo mbusimanya ntandika obbeera mukemebwa ku bunkenke tandika okusula gyotalina nakusula anti baneiba bajja kulooba okitegeera omusajja asasulenga ennyumba ogirekengawo gw'otambula ogende mu bibyo abala tebagala kwogeza mazima naye amazima bagamanyi they know it omusajja tayinza abeera bulaya myaka 2 okujjako bano abakyala abeekulidde nga bali myaka 4 ate nawe ekibagumya omanyi nti ese ekibagumya kiba kimu baba n'abaana nti wembeera nina omwana wange omukyala ali wano e Uganda nga talina mwana nga baawe taliwo kati emyaka 2 aba alimba omusajja nimba ajja naye agenda akwate kamera mu recording apostinge agaye Matilda atulimba omuwala oyo byayogera tabitegeera agenda kustishinga eno badiwetinge oba kitegeera oba agenda diwetinge agamba oyo muwala mumulaba alimba nze mbaddeyo okumala emyaka atuwe n'obukakafu okitegeera ate obukakafu tulage nti bannange nze gwe mulaba I've not done it I've not had sex for the last omuwala alinza okugezako okukola ekyo ate era bannange kizibu ng'oli mwana muwala okola naye oba otugamba unless the girl is very busy she works so hard naye nange mbeera busy era waakiri wabalayo ekiro ekyo ekimu kyoganda ya sika busy siri mu kuswaza ngoga asika busy oluusi bagendeyo ne beetabukira ne ba workmates baabwe beobosanga waboda tava ayingira tava mu nyumba simanya ababoda nze sibalabangako mubakwano bange sayangako nga oli ayina waboda abeera waawo nga yamukolera emirimu gyonna akimala naye okujjako omuntu waliwo omuntu eyaŋŋamba mbu okuba otya omukazi embaga ate n'olinye mbusimanyi olinye ennyonyi ogenda bulaayi nga musajja yakyogera abamu bagamba embeera ebezze anti labayo bw'oba tonnabakakasa mbeerayo lindako opapa ki towasa teri yakutuma mukazi teri yakutuma musajja if you feel embeera tennaba kutereera look for money work then get married bw'oba tolina ssente lekera ogamba mbu abala baagala ssente gumiikiriza kati ate wejja embeera n'ekyukamu awo katikati awo anti labayo mu bye tulina okukola bw'oba ogambe nti tugenda bweru tuba tulina zinoonya ssente nga tugenda ffenna nze nkubuulira Esther there are people that we've seen ng'era ye waba agende bweru atuuza mu kyalo ne bagamba we're not going to look for money we have to shoot from Uganda let's migrate tukwate ebyaffe byonna n'abaana baffe tugende US period yes they plan for it abamu bagamba mu myezi mukaaga ojje those are the plans people are doing lately abamanyi ekigenda mu maaso abateebuzaabuza abateerimba let me go to Canada I'll be there for 2 years I'll look for a state of living etagenda beera harmful to you guys now ojje nga nange planning kansoke ngende nkola survey ebyo biri bitya gwe bakola obubi ne bakulimba ne batakunona we are sorry naye apologize for the inconveniences okitegeera naye nga kwoyo omusajja abeera nga ali serious nga ayagala mukyala we that is what they do for them ajja agenda e Bulaaya amugambe let me go to Canada noonye obulamu kansoye mu myaka 2 njaba nina kyenkoze eki kyenjiiza okomeyo tukole ki tukole ffenna abamu balaba balina abaana bangi nga tebagenda kumalako abaana abo babalekera ab'eŋŋanda twasomanga n'abaana nga bagamba our parents are abroad batuweereza buweereza ki tuition
Mayina simera kwa Piawas. Oba okiraba so it is tukyagamba bintu byakwebuzabuza bw'oba ogambye nti ogenda mukyalawo mu parking genda naye oba si ekyo musajja wattu ennaku egenda kuyiikira ng'obadde bakugambye mukyalawo bamukalakata ku ssente ezizo omenyeka omutima era bamenyeka bafa pressure zirinnya waliwo omusajja gwe nalaba neno bali bamuinterviewinga there is some YouTuber gayo simanyi linnya bulungi ngali amuinterviewinga gaye ngali mu kutya agenda yaffe eyakimukola yali musajja oba bagamba nnimba antubera ko S media Uganda eri tetweruma ntama nze ngamba S omusajja ngo planning ogenda e Bulaya toleka mukazi wo mu Uganda ogenda muteekamu omusimbi oddenga omusajja omulala amuwasizza otandika okugamba abakazi bazibu nagenda e Bulaya n'enjiriba nga ndowooza noonyeza mukazi wange future kaakati omukazi yannimbye ono tutuuse ate n'abakazi kati nabo trust yabwe yakendeera babeera bagamba bannaye kaakati omusajja agenda eyo n'afunayo omukazi omulala ate era naye abatalimba gwe omusajja omulamba kyogamba oli eyo lize emyaka 5 ddondabi kiki ekyo kiranga ntubeeyanguyira nagamba nze kati atayagala kulimba nakuyaya abaana b'abandi nkugambirewo nga lumu January you want me you are going abroad if you still want us to be together we should look at a plan of us going together nina shuza tinali mbuuza omuntu wali abasai wali omukyala bawe yagenda naye nga obuyambi bonna buyita muganda wa musajja omukomawo eseyed kandi mba tuli mbibuuzibuuzi yaffe nembuuza nakibuuza ani nembuuza kati ono muganda w'omusajja azaala mukazi we DNA watu gogikebereraga musaayi naye nga ndowooza erinza omutalaga omusawa leya atuyambe ejange eri positive obange eri negative nti omukyala yeebaka nga ne muganda w'omwami we ne muganda w'omwami we kati omwana wa muzaala singa in case amufunisa olubuto ne bagenda ku DNA eraga ki positive negative ekibuzo mujja tuddamu awo eno twako S Media Uganda tuli wano ku Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road awo hotel rooms ennungi eri mmwe abagala hotel rooms ez'okuwummuliramu okubishi byonna wano balina kamera akalungi ate balina Satellite Health Club bwayagala okujja mu sauna steam bath zino sauna za satellite zawukanamuko esi zirize mutya musimanyi azo ziri corporate so sauna weri wano steam bath weri gym ne ba coach abakolamu omayinzi njagala nnyo omuntu nga yakolamu wengamba okolamu ntegeeza omubiri kati waliwo kwa coach abatendeka ebintu nga naawe ogamba kyekyo coach yongera okuntendeka kati nno obeera oli mu gym awo ng'emmotoka yo wali wajja sim parking bajooza bina bwebiri so Young Satellite Hotel Chanja Kisaasi Chanja Road enamba yaabwe y'essimu eri awo naye nga tukyagendera ddala maaso Matilda kuvudde eri yonna tuzze ku Mammy's Boy message nangamba esi ensobi gye nakola bulamu bwange kwe kwagala Mammy's Boy nemugamba kiki ngamba abaana abo balina empisa abaana abo nga bategeera ebintu nemugamba bwento naye nze wembadde mpumanyi nti abaana ba Mammy's Boy baba bampisa baba balungi nnyo baba bawuliriza nnyo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe nengamba yishaka gwafuna muntu mukyamu nangamba omusajja oli nengamba awaayi nze mbeera ne Matilda nga buli weekend Matilda ajja kumbulya Matilda Mammy's Boy oyina engeri gy'onfuddemu expert mu kintu Matilda anje omba Mammy's Boy yaki nze sanga nnyo gamba ekigambo ekyo kiva nnyo ku neeyisa y'abasajja abamu just their behavior deteriyo sirina gwe nsa agamba Mammy's Boy can you date one a Mammy's Boy ante neeyisa yaabwe kati soka oyogere ku neeyisa yaabwe then tugambe can you date one
I don't say that. Chicho ino kumanya ogenda ku datinga mamizi boy. First of all, since agamba nti no solo ku datinga. Sigenda ga nti no so mu datinga wasa mu datinga. Kubanga mbasi naba mu datinga because I've not dated someone that has showed me that they are a mommy's boy in my life. You mama bameka ben datings. Sina banje. No, gwe naina yakusulawo. Tweta. Tweta. Gwe amusulawo kale. Tweta sigaga nti namusula ati sijaga nti yansulawo tweta. Badde nsazo mugambo. Wakanya nti tweteremereddwa nti ye tweremereddwa. Buli omu akwate Kasigaga nti not mommy's boy. Yo musajja buli kimu. Mama. Gundi yangambye agenda mukyalo mukkirize. Omusajja oyo. Twateseza ne gundi tugenda gula poloti uma tugigule. Mama. Njagala gulya mukyala wange mmotoka. Ngule mmotoka ki? Mommy's boy. Kati omusajja ngoyo sigenda gamba buli kimu kyakola. Kale weefu kankunyonyole. Buli kimu kyakola asooka kubuuza mama we. Yeah, I understand. N'amateeka gafuga mu maka gammwe senga oba omufumbiddwa. Aba agenda kwebuuza ku mama we. Mama we yagasalawo. Mama we yabulira ekyokukola. N'aba gwe nyine wafunye obuzibu. Mwayombyemu. Gwakubira. Namugamba Matilda yankoze bwati. Osagadde bulungi kyenza picture gikujiddeyo bulungi. Yoyo omusajja gwe njogerako. Kati omusajja ngoyo nze nganze. Ng'alina ekimwa. Nga bwe neemanyi. Sisaba mu dating in the first place. Seegezesa saganyogesa mimba sayisa mbatu abandi maaso. I cannot date a man that's like that and I can't get married to them. I cannot. Nga bukasa references. Kubanga ekisookera ddala obanga obadde wakatula naye ku mmeeza bweti. Ebintu byabayogera omu yayogera nnyo ku maama we, my mom. Fena tulina bazadde baffe. Naye era mba mu dating omuyanga aba ayogera nnyo ku maama we. Kati gwe nga gwe olina okumanya nti nze ekintu kino sigenda kyongerayo mu maaso mutima gwange wawaabye. Tereera. Omusajja oyo obanga nze ndowooza singa oba ofunye omusajja ng'oyo nga gw'osazeewo okumu appreciatinga yogogenda oku-endinga up naye. First of all, olina communicating naye. Bw'abanga mukwano gwo. Naye abantu omulusi tufuna abasajja nga si bakwano baffe. Naye abanga mukwano gwo. Also communicating naye n'omutuuza n'omuga naye nkubulire mukwano. I really appreciate mom's support. Oba okubeerawo mama kwatubeererawo biki. Mpulira nga tususiza omuteeka mu byaffe. Mu bulungi. Bw'abanga akulaga tayagala biwuliriza simanyi kutera kuwa abantu magezi gakwesiba ku bantu. Okimanyi nga mbwa buli nadde nabigamba mama. Anti katawo nga tuba tweta kuba mama yasigenda malako. Nga dega mama. Kitegeeza tuliko abantu aba. Gwe nani? Nze ne maama wo. Kitegeeza tukuliko abantu babi kubanga nze omugaso gwange ng'omukazi okubeera mukyalawo kuba nti you confide in me. Nti onebikulira oŋŋamba ebibyo. Ate ng'ondaga nti my decision is the final. Ondaga nti my advice you consider it. Ondaga nti my opinion is important. Okitegeera. Kati ate ondaga nti ate wojja n'oŋŋamba ate ogenda sooka ogambe mama mba sikutegeera. Twaba twagala tusalirewo. Maama ye nga yiyenze kyeŋŋamba ku nsonga eno. Ensonga eno nnyangu nnyo. In fact amagezi tulina naggawa maama. Sina mwana. Maama olina olaga omwana wo nti since you got married. Egeri gye wawasa siina nnyo kyamaanyi kyenkyakukolera. Anti beefula nti baagala nnyo abaana baabwe. Kati bamaama balina okumanza Esther ndi maama wa mwana mulenzi. Okitegeera. Ate nkikakasa omwana wange njagala nnyo era agenda kunjagala nnyo era nkakasa. Ku ngeri gye ndi mumukuzaamu ngeri nga tugenda batwegamba almost everything. Naye mpulira nga if my son ever grows up at an age where he has gotten a partner, ndi wadde nga girlfriend wandaze nti no si musanyufu ku lw'enneeyisaaye. Manja mga nenkubulya mwana wange. You're not married. Olina omukazi Katonda yakubless nze n'akuwa omukyala.
unless kiyitiridde you can always come and tell me naye ebintu ebimu musooke mukole ki mubyesotingire mmwe nga mmwe okitegeera mubyesotingire mmwe nga mmwe unless ng'ondaze nti wabaddewo engeri nnyingi nnyo ezitabuse nga tosobola kukola ki kuzihandolinga owulira okikoze nnyo nnyo kisusse osobola okujja n'okola ki n'oŋŋamba oluusi oli muntu mukulu olina common sense mukazi oyo yakwadde amagezi owulira tegaliiyo you can come and inquire from me nte mami nabadde ngambye ku mukyala ekyo naye ansa gye yampadde nga yadde enkambwe tiyagambye eki okitegeera kubanga ffe abazadde tulogaidinga abaana baffe nakuba nagezaako okulaba nti bakola ekituufu kati ng'ojja oŋŋamba that is when I need to be in your things naye bino mami njagala gula ttaka bwabuuziza ku maama w'omwana yaggambye eki nti yaŋŋambye bwentyo bwenkiyitunulamu nga sooka ogende ne kye yaggambye buli woyogera n'omwana wo bw'otyo oba omwegobako atuuka nga takyakkubira mami newe mugamba gamba obuze Matilda okitegeera era ogenda nga Gaya akoze eki ng'ategedde ekikye era tagenda kuddako mpulira kitegeera esi but some mothers ensobi gye bakola bamaama baffe abo abakyala bo alaga omwana we alaga mukazi w'omwana nti okimanyize n'omwana wange tuli bwe tuti buli kimu ambuulirako onyuma yambagala nogamba omwana gwe balina n'ebintu bye bakola mwana tolaga nnyo muka mwana wo nti nno omwana akugamba buli kimu ebimu just be a mature mother naye wali obaddeko mu bufumbo wali obaddeko mu bufumbo nga naawe oli muto mu bufumbo ng'oli mupya gwe webato we baakuyisanga naye kimanyi nti waliyo amaka agasinga gonna nga gatambulira ku oda za mamaama of course gyegali be basinza n'okwawula amaka ago era mama waaba takwagadde tojja gafumbamu okitegeera so bamama twegezeeko nnyo okwefuga twebeereremu okitegeera esi like the mothers be balinako obuvunaanyizibwa si baana baabwe kubanga oluusi tukuza abaana baffe nga tubeewadde nnyo babeere nga batwesiga nnyo nnyo kati ng'omwana talina kintu kirala kyonna kyamanyi nti okuggyako maama we omwana nkweko okitegeera nga ye amanyi kimu my mom nga ye tomunenya nnyo ng'akuze amanyi maama we. You're not going to blame them for knowing that okumanyi nti maama we ye best friend we. Maama ye kenyini yalina okumaturinga up agamba omwana yawasa va mu bibye okitegeera kamuveeko akola ebibye ne mukyala we, let them do what's right. Okujjako nga omwana nga ze n'aŋŋamba ekintu nga it's extreme. So nga betubivaako kati omwana ye taba nnyo na buzibu kubanga ye waba amanyi maama we gwalina okugamba ebintu bye tolina kyogenda kukola nnyo. So mama batuggyeko akajanja watuyagadde ekyogero ekyo abamaama saagaaga nno batuggyeko akajanja. They have to do the right thing. And what is the right thing? Kandi beefula batamanyi banaye Matilda, I've faced challenges ne bannazaala, not me. Yes, I've never met one of them. Nze sibadde nnyo serious mu bintu bino. Naye I always listen to people's experiences. Ngama omusajja yalema okuwasa gwe yawasa yagenda n'okusana yagenda naye nga obuzibu bwonna ogenda obunoonyereza nga maama kitegeera. Ate bamaama bali bayinza bakuletera n'okulowooza baba bakimanyi balowooza ati no abaana bano omwana gwe baafuna ali perfect talina nsobi zaakola. So weesanga nga a lot is happening naye nga abamu tebakyogerako bwe bityo omusajja nabeerawo naye nga amaka ge tamanyi namwana na mama we yeyagatta. Kituufu. Anti kati ngege nti abasajja bo bambi oluusi abatamanyi yaba amanyi ya trustinga maama we, amanyi maama we olw'okuba alabye maama we amukuzizza ate amukuzizza bulungi so tasuubira nti alina amagezi gayinza omuwanga mabi. Kati ekyogamba nti it's the mothers to do what is right. Okay. Koza abaana baffe bo bagenda beera abaana baffe, omwana agenda ba mwana newe buli badde. Automatically. So the mother has to do what is right. Okwadvising omwana we woba olaba nga omwana ali in a toxic relationship, tell them. Nze mother ina evidence ti omwana ali mu toxic relationship simulinaako buzibu gamba ku mwana we kwesonyiwa muwala oyo. Because there are girls that are really toxic naye Esther bamanyi. Ng'omulaba mukwano gwange ono tayeeyisa bulungi.
So if a mother can identify that nacha naga tombo akuna buzibu I cannot nze sinza leka mwana ngo okubanga people are going to judge me nti ndi nazala mubi ndabe nti omwana aline toxic partner ati sagala abantu balowooze nti nze omwana wange nze mumanyi ate mmanyi kye mwagaliza omuwala mba mulaba nga ali toxic omwana nga je wange every now and then are complaining jukola osigena very nkugambe gwe partner wange gwe partner w'omwana wange nti banange omwana wange yaze nangamba okola boti ne boti kitegeera bamama abamu abali serious yajja gamba omwana we oba ogezeeko kino olabe oba naakyuka tagenda kubira muwala mugambe omwana wange yaze nangamba mbu wamugambe boti ne boti nti ngenda sooka nkole bwenti ne bwenti yajja kulabanga omwana we gwagamba you do this gezaako kino maybe she's not happy maybe she's like this and that but mothers are very serious okiraba naye kaakati abalala abagenda ku yakoze eki ekyo tekikkirizibwa waneeno then that's not okay also so bw'oba omwana waze nagamba ebintu ku mwanawo sinti buli kaseera wagambe laga omwana nti bakugambye ebimu like tubeere bantu bakulu bamaama tusirikeko like togamba mwana munnange Esther anti Brian ava wano oluusi okwate n'emmotoka ovuga ogendeyo okitegeera genda funa nti binange biweze omwana muyite omwala omutuuza ate nno nga namuzadde sinti omunenya omwana wange yaze nangamba mugabe munnange munnoowo nno yazze don't exclude them mulage waliwo abajja ogamba omwana wange yaŋŋambye lwaki obonyaabonya omwana wange mugabe munno yaŋŋambye mukwano gwo yaŋŋambye mulinamu obuzibu what is the problem some mothers go with already nga ye yakoze dda judgment ye ne conclusion n'agamba yono y'omukyama tosala gwa kalanga tonasala gwa kalenzi kati muyite mugambe munnange mukwano gwe yaze nangamba ensonga ezimu sinaba kutegera kigenda maaso what is the challenge tetuganda mama kwagala mwana wo naye mwagala ebituufu kitegeera mulaga nti naye omuwala alina omwana wo taggwako mirembe olwokuba nti oli mubulamu oboleka mukyala wa mutabani wo okujulira nti singa alisita ofa abakazi gye biri gwe tabikuze otoyo antaganza okusanga nazaala asanga amalaalo goloze statement yavaawa so mothers it's on us mothers not on the boys kuba babalenzi baana ye waba amanyi atwasinga maama we buli kinamutuka kagenda agamba maama we yalina okukola ekiki ate tosaagamba mulenzi nti lekera okugamba maama we ebintu awagenda manyo n'omukazi sigenda musobola omwana oti ogamba maama wange ebyange gwe nkuze ndaba jjukira gwakulaba bukulu nga mannyo naye maama we abadde naye obulamu bwe bwonna so it is the mothers to do the right thing omwana wabanga ajje nakugamba ebintu ku mukyala we don't be toxic but be a parent and groom them both tobalaga nti ate gwe mission y'okubaawula kati oyo alina challenge ne mother we in law bambi muri musaasira neze amagezi geniza okumuwa let her be better than the mother in law yakuuma empisa ze nti ne wanabanga yeekyaye n'omutabani they are not going to stay saying bad things about her nti omwala oli banaye gwalina twamuwona mwala yali mubi nnyo you be nice because omuntu omulungi they never go wrong when you're nice you never go wrong nti ne bwogenda people will still stay saying gundi walina omukazi omulungi bw'aba alina baganda beera bajja gambanga munaye mukazi wa Brian mulungi naye munaye mami waffe alina obuzibu abantu babeereyo nga tobawulira munange mami yalemesa muganda waffe mukazi we mukazi yali mulungi naye mama waffe mwana bintu bye yeekolanga mwana ngalaga omuwala empisa embi abaana abalenzi babinyumyanga twabeeranga mu campus eyo nga kyali wakunyumiza ku bifo ewaabwe nga mulenzi man my brother omwana omu nagamba nogamba me when I get my chick I'm not taking her to my mom mama wange ayikola ebintu ebitasaana nga mwana yabyogera mama went this is not going to happen some parents be very toxic to an extent you're the reason why your kids don't bring their partners to you omwana atya okumulabisa kamwana nizo tola girlfriend wange nandabisa thank you so much Jason mwana nonga agaba obumuli see they're also giving you
Oh, thank you. Thank you, Jason. Mwana ono. Oba kiraba bannange abatulaba tulina abaagalwa abaffe batulatidde ku bimuli tabagamba omukwano mwangu nnyo naye mwe ne muguzanyisa tubaddeegera esi so mothers should just do what is right temweteeka nnyo mu bizinesi z'abaana tubadde mu kitebe ky'omukwano tubadde ne Matilda byonna mubiwulidde gwawulira ng'olina kyoyagala okwogera you comment etomanya ono yatuwadde topics ez'okwogerako ndoza tujja zidiscussako next weekend kalonda waatuwa obulamu kubanga kino ekifuba ate nekya esi kyembadde neerabidde nesenyiga bamothers nga tebanayisa mothers in law nga temunayisa obi baana bammwe bamothers in law be baleetedde abaana baabwe bennyini bayita bamothers boys and that's not a good term ne bayita bamamis boys eyo term si nnungi oli gyogera it sounds negative okitegeera kati gwe omukyala ng'oleo ng'olina gw'oyisa obubi nga oyisa bubi mukyala wa mutabani wo ng'olinayo omwana omuwala gamba nange omwana wange omwala ono bw'agenda okufumbirwa ne bamuyisa bwe bati kinampisa batya babyebuuza befula batabimanyi kati awo ojja okuva okusinziira okweyisa omwana wa muno obulungi oba obubi tubaddeko esi media Uganda Brian yabadde ku kamera we love you all thank you so much banaye senyiga ono annuma simutegeera namutegeera mutwe anti kati ate oyogera n'okwogera twagala nnyo we mean next time